Yes, ogamba otya akeredde ku Spark TV enkya ey'olunaku olwaleero webale kubanga otambudde naffe n'ogamba nti buli lunaku lwonna ogenda kubanga okerera ku Spark okuba nti ofuna amawulire gonna ge weetaaga, ofuna information yonna gye weetaaga okuba nti olunaku olutandika nga lulimu okumanya. Nze Ahmed Wahab mu kitundu kyo programu eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'enkya, era nga olunaku olwaleero tukyaliddeko abantu b'e Matugga. Wennyimiridde wano bayitawo Matugga ku mabanda. Ekitundu kino ekyamatugga ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwo oguwedde waliwo omwana eyattibwa naye nga attibwa taata w'omuwala agambibwa okuba nti yali muganzi w'oyo omulenzi oluvannyuma lw'okuba nti yabasanga ewaka ewuwe mu nnyumba. Naaba nga amukwata n'amukuba. Oluusi ayinza okuba nga teyagenderera kumutta naye olw'okubeera nti yamukuba bubi nnyo okukakkana ng'omwana oyo asobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi. Kaakati tugenda kunyumyamukko n'abatuuze ab'omu kitundu kino ku nsonga ezikwata ku mbeera eyo. Singa obeera muzadde n'osanga omwana wo nti ali mu mbeera ey'omukwano n'omuntu omulala yenna naye nga gw'ogamba nti tebanneetuuka oba ng'omusanze waka nga mbeera yonna yonna gy'obasanzeemu, butya bw'olina okuba nga ohandolinga situation ye ekyokubeera nti omwana ono attibwa mutuuze wa ku kitundu kino, bo abantu bakyogerako ki? Tugenda kubeera nga tufuna endowooza z'abantu ku nsonga ezo ebbiri waggulu. Tambula nange tube nga tuwuliriza endowooza z'abantu mu kitundu kino eky'Ematugga ku mabanda wano ku Spark TV. Essaawa eno tugenda kuba tutandika n'omutuuze ono abe nga tunyumyamukko naye mpolampola ate atubuulire ki kyayinza okubeera nga ayogera ku nsonga eyo, kubanga mutuuze munnaabwe ye yasobola okubeera nga akola ekikolwa ekyo ate nga kyapeninga wano wennyini mu kino ekitundu. Ssebo wasuze otya? Nasuze bulungi se. Kamera yiri wali tunula wali mu kamera tubenga kumyamu amanya gano. Amanya agange nze Kamya Innocent. Kamya Innocent. Ya. Oli mutuuze wa wano? Ndi mutuuze kale ndi muvuzi wa boda ndi kabya. Ndi kabyanze ku kyalo Matugga kuno nenge ekituufu nkolera Kasalirwe. Okolera Kasalirwe. Kasalirwe nga Matugga wano. Ekikolwa kino ekyaliwo gw'oyinza kubeera ng'okyogerako kinga Kamya. Ekikolwa omwana kye yakola tekyali kituufu mu mateeka naye n'omusajja kye yakola nayo tekyali kirungi kuba omukwano gubaawo naddala mu bantu ffe nga ffe, naye omuzadde kye yakola tekyali kirungi. Oyinayo ku baana? Abaana nina kati basatu. Oyina basatu? Ku myaka gyange. Emyaka emeka ssebo? Eri emyaka 26. Kamya okubye emmundu. Emmundu bw'ino gizanyisa. Kaakati bw'obeera ng'olina omwana wo ng'atuuse emyaka egyo egy'okuvubuukirira n'omusanga nti wabeera muvubuka ayinayoko abaana ab'obuwala batandise okuba nga atambula nabo, oba waba muwala n'omusanga nti ayinayo abaana ab'obulenzi batandise okubeera nga yenyoolanyola nabo, embeera eyo oyinza kubeera ng'ogikwata otya ng'omuzadde? Kati nganze omuzadde engeri kenzadde ku baana abawala nyinza omuyita ne tutuula wamu ng'abazadde ne twogera ne tugamba nti omaye kino ekkubo ly'okutte si ddungi, naye bw'olaba nga kikutwala mu maaso genda nakyo. bw'oba musiru beera n'obusiru bwo, oba mugezi kola ki? Sigaza obugezi bwo, kyenkugambye kyekyo. Kale tweyanzege ssebo ogamba otya? Agende kitango gambo lya. Wasuze bulungi? Nasuze bulungi wasolya. Amanya Katoro Badani. Ani? Katoro Badani. Oli mu kisiibo? Ndi mu kisiibo sebo. Alhamdulillah. Kaakati oli mutuuze wa wano? Ndi mutuuze w'e Nasse. Oli mutuuze w'e Nasse? Naye ekyabadde ku kitundu kino kimanyi bulungi nti waliwo omutuuze omu ku batuuze ba ku kyalo kuno eyasanze abaana babiri, omu n'amukuba bubi nnyo okukakkana ng'amusse. Yes, ensonga eyo gwe nga omutuuze w'oku kitundu kino yadde tobeera wano specifically overside z'eri e Nasse, oyinza kubeera ng'ogyogerako ki mu kumpi? Omutuuze kye yakoze si kikolwa kirungi, era ekikolwa kye yakoze tukivumirira nga abantu abali mu dduniya. Ekikolwa ekyo kikolwa kya butemu era si kikolwa kirungi, kibi nnyo, era ne mu maaso ga Katonda ajja kuvunaanibwa nga Katonda bw'agamba. Lwaki abaana bammwe temubakugira kubeera nti basaalimbira mu maka g'abantu abalala? Omanyi omwana katugambe nti omwana alinga nsolo. Ensolo tosobola gikugira kugenda mu nnimiro ya neighbor weva maaki nti ogitaddeko nnyo amaanyi. Ate naffe abazadde twesuuliddeyo gwanagamba ku baana baffe nti abaana tubawadde eddembe lingi,
abaana babeera nnyo mu bintu ebitagasa naffe abazadde oluusi ensi etutwala nnyo ne tutaweereza baana baffe budde yensonga eyo lwaki abaana abamu batwonooneseeko okutuuka nga basalimbira mu bitundu bye batalina kusalimbiramu esebo kale tweyanzegeka tweyongereyo wano tukyanyumyamuko n'abantu b'ematugga ku nsonga ezabadde wano na butya omuzadde bwe yali handlinze situation singa asanga omwana we mu mbeera etali nnungi nnyo. Abantu bakyatuwa endowooza zaabwe ez'enjawulo ku nsonga nga bwe yasobodde okuba ng'etambula tukyanyumyamu nabo mpolampola. Amagye ogamba otya? Oli fiti? Bitambula biti? Si bibi. Otunda ngoye wano? Ntunda byakunywa, emiyembe, juice. Bikola juice byonna? Byonna. Okay, amannya gaffe? Amannya Simwe Jonathan. Ensonga eyabadde ku kyalo kino wagiwuliddeko? Ensonga ey'omwana gwe basse nga bamusanze ne mwana munne? Nagiwuliddeko. Oli mutuuze wa wano Nkiwa? Ssebo. Ensonga eno mwe ng'abatuuze yabalese etya mugyogerako ekyokutwaliza ewamu? Teyatulese kyekimu naye osanga n'omuzadde yakola ekyo ku lw'obusungu yakikola lwa busungu naye yali tasaanidde kukola ekintu nga bwe kityo. Nze endowooza yange. Gwe olinayo ku baana? Ninayo abaana. Singa abaana ba bali mu myaka egy'okuvubuka oba balenzi oba baana ba buwala ofuna amawulire nti bali mu mbeera ey'okuba nti balina bye batandise okubeera nga bakola nga bw'omanya emyaka gy'ekivubuka, olowooza ng'omuzadde embeera eyo oyinza gikwata otya? Onoonya mulenzi n'omukuba miggo, onoonya muwala n'omukuba bubi nnyo, oba waliwo engeri endala gye tusobola okuba nga tukwatamu ensonga zino? Olina okufuna abaana bo n'obatuuza n'obabuulirira okusinga okubakuba emiggo. Okukuba omuggo si kyekitegeeza nti oba ogunjudde. Okubuulirira kyekisinga obukulu mu byonna, si kukuba. Kale tweyanzegeka tweyongereyo wano nga tukyanyumyamuko n'abantu baffe mu kitundu kino. Papa ogamba otya ekyennyanja kya mmeka? Ekyennyanja wo ninawo ntandika ku mutwalo n'enkoma ku 3,700. Kati kino kyebiri kitundu? 3,700 bosi. Naye oseera nnyo ekyennyanja naawe, lwaki 3,700? Siseera bbeeyi eyo okusinziira gye tubisuubulamu. Ebyennyanja bya bbeeyi byo. Omutuuze ku kyalo kino yakubye omwana n'amutta. Wabiwuliddeko? Nabiwulirako. Olowooza lwaki ebikolwa eby'obukambwe byeyongedde nnyo mu bazadde nga babyolekeza abaana? Siyinza kumanya nsonga ngaeyo kubanga nsiri muzadde. Tonnazaala? Siyinza manya lwaki bakambwe nnyo okutuuka ku ekyo. Kati gwe ng'omutuuze wa wano akolera wano emirimu era ng'ekintu kino yakikoze mutuuze wa kuno, gw'oyinza kubeera ng'okyogerako ky'ensonga eyo? Ensonga yo yakoze bubi era yasazeewo bubi okukola ekintu ng'ekyo kubanga muzadde. Kubanga naye muzadde alina abalenzi n'abawala. Kati singa abawo nga uwe gwe bakoze ekyo ye awulira atya? Nze ngamba yakoze bubi. Si bwe bakola. Amannya? Nyanzi Patrick. Nyanzi Patrick. Kale tweyanzegeye Uncle Nyanzi Patrick yagamba nti omuzadde yakozeemu bubi. Si bwatyo bwe yabadde alina okukola. Waliwo Uncle wano ali mu kutunda ngoye, ebiseera bya Christmas byatuuse, anke engoye nga nnyingi. Onzijukiza Christmas yatuuse yazzeemu. Esebo? Amannya? Amannya. Shabden Sagenda Othman. Oli bulungi? Ndi bulungi. Bitambula biti abagula? Mpola teri. Olinayo ku baana abali myaka egivubuka? Esebo njira. Abaana abo womanya nti batandise okubanga benyigira mu bikolwa eby'omukwano oba approaching otya, embeera eyo gikwata otya? Oba kuba miggo kubatta busi? Kati ze nganze baba muwala mufumbiza. Omumuwa mufumbiza. Si ebyo sibirinda. Kwaba mulenzi? Bamulenzi nga muwasiza. Omugambo omuwala oyo gwoli mukukuta naye muwasi? Oba okyasema wasa. Omuweerere nga ayina mukyala we ebbali? Butereevu. Ava ku ssomero n'akomawe wa mukyala we? Butereevu. Kale tweyanzege. Tukyali wano mu kitundu ky'ematugga ku mabanda ewabadde enjega. Omwana bamukubye emiggo kakana nga bamusse era tuli mu kunyumyamuko n'abatuuze batubuulire butya
embeera eno kyekigireeta butya bwe tuyinza okuba nga tugyenganga okulaba nga tugimalawo. Suwaba, salaamu alaikum. Salaamu warahmatullah. Oli bulungi? Ni bulungi papa. Ekisiibo kitambula kitya? Alhamdulillah. Mweyagala? Weyagala. Ndaba mukolera ddala akasente enkoko mujjako mutwe ku mutwe. Mutwe ku mutwe. Yammeka eyo kati? Akakalamba kaba kagumusatu. Naye ako sikalyanzekka. Muganda wange. Kaba kanene. Kaba kanene? Kati gwe tokamalawo? Sobola kamalawo. Swaba, abasajja abasiraamu musindika emmere lwaki otuswa? Kaba kanene ako. Kaba kanene? Kaba kanene. Okay, amanya? Amanya Watira Muhammad. Oli mutuuze wa wano? Mutuuze wa wano ku Mabanda. Lwaki mutuuze munnammwe ekikolwa kye yakoze eky'obukambwe ennyo obuzibu bwavudde ku ky'obusungu nga bungi? Ekikolwa ekyo naffe tukikubiriza. Omusajja engeri omuvubuka gy'abadde ng'abeera ewaka wesse muganda wange nawe n'obeera ggwe ng'osanze omuntu omuvubuka kati ng'oyo ng'ali mu maka ng'ate nga liwamuwoningako okwo munnange. Omuvubuka abadde abeerera ddala waka wa musajja? Bagamba abadde abeererayo ddala eyo. Obadde omumanyi omuvubuka oyo? Omuvubuka obadde ntera mumulabalabako naye nga simumanyi nnyo kyamaanyi. Ate ye omwana omuwala ye obadde omumanyi? Omuwala adde simumanyi. Obadde tomumanyi? Ate ye omwami eyasse omuvubuka ye omumanyi? Musajja naye adde simumanyi omwami oyo. Kati mmwe ng'abatuuze b'oku kitundu kino ekikolwa ekyo nga kyabaddewo ku kitundu kyammwe kino kyabayisizza kitya? Kiki ky'oyinza okwogera ku kikolwa ekyo? Kyabalese kitya? Ekikolwa ekyo kyo naffe kya munnange nga engeri gye twakirabye naffe twanyoleddwa munnange oba kati engeri gye yayisirizzaamu okuba omwana okumutta ekiba kikolwa kirungi okuyinzira wamu naffe munnange omusajja omungayiye nga y'omuntu omusajja ayasa omwana amateeka nga g'amateeka gamulamula ki yakoze ekikolwa kibi yandimukubye kale omwana oyo yali mulwadde naye oba yandimukangavuddemuko ekironto ne kisusse oba yandimuwadde omwana nga engeri gy'asinzidde ebbanga ng'amusanga naye ewaka wennyini yandimuwadde nagamba waati ebbanga lyonna lyonna kusanga wano nkusanga wa tambula ki n'omwana okusinga obutayisa amateeka muki mungalo naye ngaekikolwa kyakoze kiyadde kibi nnyo ddala. Kale tweyanzege. Waliwo taata wano njagala kumubuuzaako kubanga musajja muzadde bulungi. Ssebo wasuze otya? Bitambula biti? Bwe bityo. Kaakati manyi oyinayo ku baana abavubuse n'abakyavubuka naye we twabadde tulaba emboozi y'omuwala wabaddewo abazadde mulinamu embeera y'okulagajjalira abaana kubanga batugamba okusinziira ku byogerwa nti omulenzi ono abadde abeera mu maka g'omwami oyo gye baamuttidde ewaabwe w'omuwala. Omwana we oyinza okumukkiriza n'omala ebbanga lya nnaku 2, 3, 4, 5 wiiki mwezi nga tomanyi gy'asula nga gwe oli waka okeera n'olya emmere n'ekukka n'enkya bwerutyo ne bwerutyo. Lwaki abazadde mulagajjalidde nnyo abaana ennaku zino? Abazadde abamu nze kansoke ku nze nga nze sisobola kulagajjalira mwana wange era sobola kumala nnaku 2 oba 3 nga sitegedde mwana wange. Naye abazadde abamu emirimu kati gibamalawo basudde obuvunaanyizibwa okutwala okulaba nti abaana bakuziza batya balabidde batya abaana. Kati tuganye tukola naye olina okutwala obuvunaanyizibwa ng'omuzadde okumanya abaana engeri gye batambulamu entambula zaabwe ziri zitya. Bw'aba akomyewo ku ssomero akola ki? Ne kati basinga benyigidde nnyo mirimu gibamazeewo okuddayo baddayo kiro tebamanyi mwana bw'azannya tebamanyi mwana bwe yeeyisa ku kyalo. Ate abazadde abamu bwe bagamba nti omwana yeeyisa bw'ati ne bw'ati babagaanira. Singa osanga omwana wo ow'obuwala oba ow'obulenzi gwe gwolowooza nti akyali mu myaka emito naye ng'atandise okuba ng'akukuta ebbali bw'ati nga bw'omanyi emyaka gy'ekivubuka, ensonga eno oyinza gikwata otya? Ogikwatanga musajja mukulu bwe yagikutte oba waliwo engeri endala abazadde gye balina okuba nga bakwata ensonga zino okusigala nga eddembe weeriri mu nsi obulamu butambula bulungi nga tewaliwo muntu yenna akoseddwa? Kisooka kya byonna kale muzadde munnange yakozesezza obusungu bungi yasoose kulowooza. Kale tuganye yali mukangavuddemu n'ambonerezaamu naye teyandibonereza kutuuka awo we yatuuse.
yandibadde akwata ensonga ezo ngeri omwana gye nawulirako nti amaze mirundi 3 amusanga awakaawe yandibadde ensonga azitwala mu mateeka nayita omuzadde w'omulenzi naye ne batuula ne balaba ekyokusalawo naye yakozeseza obukambwe bungi. Kale tweyanze okyali ku Spark TV era nga tukyali side z'ematugga wano tukyanyumyamuko n'abatuuze ku nsonga ezimu ku ezo ezabaddewo okuba nti mwatuuse okufiiramu omwana mulamba gwe agambibwa nti yasangiddwa ewaka nga ali n'omuwala taata w'omuwala n'akozesa obusungu bwabadde bungi nnyo okukakana nga asse omulenzi yadde ayinza okuba nga si kye yabadde agenderedde okukola nti kumukuba kumutta naye yeesanze nti amukubye n'amutta. Mami ogamba otya? Oli bulungi? Njagala nno kutuukako awo naye wempita wabuze. Wempita okutuukako walabika nga wabuze naye kale kansemberemu wano. Gyebale? Ova kutumya ku kyanca? Bakutumya ku kyanca. Era gwe kale walidde dda wakoze dda akasente? Twakedde zagenze owere 12 nga tuli muno mu katale. Nga muli mu katale? Wafunyemu dda akasente? Mulimu akatonotono kensobodde okuba nga nfunako. Lwakuba temukkiriza bannayuganda ogamba katonotono naye nga kanji. Katonotono baba. Amannya gafe? Amannya yenze Nakiwala Betty. Mutuuze munnammwe yasse omwana ewaka ewuwe. Wabiwuliddeko? Nabiwulirako. Lwaki obukambwe bungi mu bazadde ennaku zino? Lwaki muli bakambwe nnyo? Kiki ekibaleetedde obukambwe obususse? Obukambwe obususse ndowooza bo abaliramu okoba ka school fees engeri gye nawulira mbu yali asoma. We yagatiryamu ka school fees n'abanga agenda omwonoonera future eyo mu maaso bannaasalawo akole bw'atyo mu busungu. Naye n'omulenzi yali asoma? Mbu n'omulenzi yali asoma. Baali bombi nga basoma naye nze nga baba bazadde twali badde tutuula wamu n'abaana baffe ne beesootinga oba n'amugamba maama oba maama ninayo boyfriend ninayo banga bakimanyiko ewaka. Ate embeera y'okuba nti abazadde mulagajjalidde nnyo abaana ennaku zino kakati kigambibwa nti omuwala ewaka abadde yabeerawo ng'omuntu omukulu ne batoobe n'omulenzi naye ewaabwe tabeerayo kigambibwa nti abadde abeera eno ewaabwe w'omuwala. Ng'olaba nti ku sayidi zombi abazadde babadde nga abalagajjalidde abaana. Lwaki mulagajjalidde abaana? Obuvunaanyizibwa bwammwe mubusudde mwe mulowooza ku ssente zokka? Obuvunaanyizibwa tetunaba busuula naye kale olumu engeri abamu bataata abamu gye batulekerera obuvunaanyizibwa ffe bamaama abamu ffe ku sayidi enganze mbeera sibusudde ebiseera bisinga engeri mba nnoonyeza abaana kyakulya. Ndowooza kati oba ogenza okunoonya ekyokulya ate ye nga omwana ali ku bibye naye nga tekuba kusuula obuvunaanyizibwa abasajja be basuula obuvunaanyizibwa naye ffe abakyala tuba tunoonyeza abaana baffe future. Abasajja baalagawo? Abasajja bannange abasajja badduka baddayo ewaabwe obuyambi ne baba nga babutulekera kasamalokola omulimu gwabwe obwo nga beddirayo ng'agenda gomanya engeri omala ozaala ng'era akomawo ateekamu olulala. Oba oyagadde osobola omukkiriza najja n'ateekamu naye maama naye kati twateekako kufulu tetukyabikkiriza. Kale tweyanzege embeera bwetyo bweri tukyali wano ematugga tukyagenda maaso n'okunyumya n'abantu baffe mu kitundu kino ekyematugga wano ku mabanda era nga abantu bangi bali mu kubanga batuwa endowooza yaabwe ku nsonga eyo. Ssebo wasuze otya ssebo? Oli bulungi? Amannya gaffe? Amannya Sali Ali. Hasani Ali? Sali Ali. Sali Ali. Ali tewasiibye? Saasiibye. Lwaki olina alusaazi? Alusa nningi. Oba empagi wagiviirako ddala? Okyagiriko? Kyagiriko. Okay. Oli mutuuze wa wano ku mabanda wano? Ndi wa wano ssebo. Ekyatuuse ku mabanda wakiwuliddeko? Ekirwa kyonna. Eky'omwami eyasse omwana gwe yasanze ewuwe? Nakiwuliddeko. Kyakulese kitya ggwe nga Ali ng'oli mutuuze wa ku kyalo kuno ate nga wekyatuuse? Kyandaze kibi nnyo. Si kirungi. Ensonga eyo omwami yali gikutta atya? Omwami yali mugambye kwata mukazi wo ngende. N'amumuwa mu bulamu? Mu bulungi kuba ffenna tuli bazadde. Engonjola mbi gye yakozesa.
kigambibwa nti omwana ono abadde abeerayo yekka ewaka nga ye mukulu aliwo ne batoobe, ate kigambibwa nti n'omuvubuka naye abadde ajja ennaku ezisinga n'asula awo. Kati mu mbeera eyo waliwo embeera y'okulagajjalira abaana okuva ku bazadde ab'emirundi ebiri, ab'omulenzi n'ab'omuwala, kuba nti abaana bano babalese ne baba nga bali ku lwabwe bonna. Lwaki abazadde musuuliridde nnyo abaana ennaku zino? Okwo si kusuulirira baana, kunoonya 10. Kuba kunoonya 10. Naye kale ensobi eriwo nti no abantu abo omwana ono tebamulekamu bantu bakulu. Kyekyaleetawo ensonga eyo. Balina okulekawo omuntu omukulu ne bw'oba toliiwo ewaka. Asobola okubabeeramu naye kati beefuga bokka. Ekyo kyekirina okubaawo. Kale tweyanzeege. Tukyagenda mu maaso, tukyanyumya n'abantu baffe wano e Matugga ku mabanda. Abantu bakyatubuulira ku nsonga. Ku nsonga. Essaawa eno tulina abakyala wano nabo tugenda kubanga tunyumyamuko nabo. Batubuulire be bannakazadde b'eggwanga. Mami wasuze otya? Nasuze bulungi mukama wange. Ndaba ebintu omazizzaawo. Okakasa. Wasigaddewo butono era wataddewo emirengo gyabadde nga 6 kati olinawo 4. Kirungi. Akasente wakozeemu dda. Okyebaliza Katonda. Alhamdulillah. Amanya gaffe? Cecilia Namayanja. Ebyatuuse ku kyalo kuno nga bikuba encukwe. Bwe bityo. Byabalese batya? Byatulese bubi. Bubi ddala. Bwobwo obutemu okubanga bwagudde ku mwana waffe. Si kirungi n'akamu omukazi omuzadde. Si kirungi. Omwana obadde omumanyi? Badde namulabako omulundi gumu naye mbadde siddanga mumulaba. Nawulidde kufaako. Ye omuwala ye obadde omumanyi? Omuwala simumanyi. Obadde omanyi mulenzi. Ng'abazadde amanyi nti olinayo ku baana bayinza okubeera mu myaka egyo kumpi. Olowooza ensonga eno olina gikwata otya singa osanga omwana wo nga ali mu mbeera eyo nti alinayo munne batandise okukutakuta emyaka gy'ekivubuka nga bwe giri? Ensonga eno ng'abazadde mulina kubanga mugikwata mutya? Tugenda mu mateeka. Mateeka gye gali teri ali waggulu w'amateeka. Tugenda mu mateeka ne tugonjoola ensonga eyo naye nga tetukoze ekyo kya butemu. Totemula ogenda mu mateeka ye. Kuba ffenna baabitukolako. Neyakikola naye n'essaawa eno ayinza okuba abadde era akyaganza abaana b'abanna abato. Naye ye naye battamutte. Tebasemutte. Ate naye mu myaka gye yabikola. Teri atakikolangako. Ekyo si kye yandikoze. Yandimututte mu mateeka oba bamusiba bbanga ne lituuka n'ateebwa naye nga tebamusse. Si kirungi n'akamu. Kale tweyanzeege. Katweyongereyo wano mpola mpola. Nnyabo wasuze otya? Oli bulungi? Gyebali? Bitambula bitya? Okusinziira ku bye mpulidde baŋŋambye waliyo watuukayo n'olaba embeera nga bwe yali ki ekituufu ekyabaawo? Ekifo eky'amazima tebatukkiriza kutuukawo naye nga ye yatta omuntu twamulaba. Eyatta omuntu mwamulaba? Ate n'amala n'abaddukako? Poliisi yali emuleese ng'aliko obukuumi. Poliisi yali emuleese ng'aliko obukuumi. Lwaki abazadde muli bakambwe nnyo ekyenkanidde awo nti omuntu yenna gw'osanga ku mwana we oyagala kuba omuttebusi? Bannaye naffe omwami yatusobera oyo kuba bw'oba omuzadde ng'oli muzadde ng'oli mugunjuzi abaana ngo bakwatidde mu kikolwa ekyo teyandibonereza mwana mulenzi oyo yekka kuba yasooka n'abakwata lutwe yasooka yandibakutte bombi n'abakuba ku lutwe yasooka n'omuwala ono yayitegedde nti taata yatukubye mu kikolwa kino siddangamu okuleeta omulenzi wano mu nnyumba naye olw'okuba yakubako omulenzi omu kyamukola bubi era omuwala yeyawaliriza omulenzi okudda omusajja oyo yakola bubi nnyo. Naye lwaki musuuliridde nnyo abaana mu abazadde okutuuka okuleka abaana abo abali mu myaka egivubuka bokka mu mayumba si mmwe mubasindiikiriza mu bikolwa ebyo? Kale nze nganze sisobola kusindiikiriza mwana gwe nzaala kuba bamanyi bwe musindiikiriza nti genda mu myaka egyo gy'alimu mba musindise genda kwonooneka kati nganze aba ayagala omwana wange abeeremu omulamu
era mba nina okufubako paka omubeerako bbanga lyonna. Kale tweyanzagirwa kuba totugambye mannya. Amannya nze Naava Robina. Naava Robina. Kale madamu naawe jangu tunyumyemukko naawe wasuze otya? Bulungi sewe. Oli bulungi? Oli muganda wa minisita? Wama nedda. Teweewakana tuwe ku ssente za minisita. Akulimba wamma. Akulimba. Tuwe ku ssente za minisitule gye mukulira. Akulimba. Minisitule ya kika. Nedda sebo. Okay, amannya? Amannya nze Babirye Ejoy. Babirye Ejoy. Yes sebo. Bitambula bulungi? Bitambula bulungi. Alhamdulillah. Bangambye waliyoko nga omwana ono bamusse, watuukayo? Natuukayoko naye maama. Kiki ennyini ekyaliwo kye walaba? Entiisa yaliwo. Omwana bamusanga wabweru nga bamaze omutta. Nga ndi mukandaweya. Ngali mukandaweya? Nga mwalaba ekizibu? Twalaba ekizibu ky'amaanyi. Lwaki taata obukambwe nga yolesa bungi abazadde nga mutabuse yamugoba emirundi egisuuka ogumu kati ndowooza neyeekyawa n'agamba bano ogwaddako n'agamba kattemutte ndowooza bwe singa okwatira omwana owuwo n'abaana abalenzi ng'ebyekivubuka we bibeera obimanyi nammwe mwabikolako naawe okuba kubimba okuba waliwo engeri endala gye tusobola okukola awo nandi mumuwadde nandingambye omulenzi n'omuwala mugende n'amuwasa ne bakola amaka ekitegeera naye okutta yakola bubi simanyi na musango gujja agenda aguzza mwenge abantu b'oku kitundu wano ekintu kino kibaleka kitya ekintu kino kyatulekamu egundi kibi nnyo buli omu yatya yakireka nti wogwe kale tweyanzege olwaleero bwetwe bwe tutambudde tubadde wano mu kitundu ky'ematugga naddala wano ku mabanda ewaagwa enjege eyo omwana Bukenya eyakubwa nattibwa taata w'omwana omuwala eyasangibwa ne Bukenya ewaka w'omwami hoyi wennyene. Tubadde twogeramuko n'abantu ku mbeera nga bwe yali abamu bakubuulidde ekyaliwo ate abalala ne bakubuulira butya omuzadde bwe yalikutte ensonga eyo wabula teyalise busi mwana oyo nga bwe kyagenda maaso n'okubeera nga kikolebwa. Nze Ahmed Wahab ngenda kuza mu studio ewa Kefas ne Meuka babenga bakongerayo ne program eya Spark ku makya tova ku Spark TV siba bulungi